Tuli ku program Vubuka Kola, of course, ade uba for sikime myanja ne mukulu Waiswa. Tuli Wakiso, je tusinzide leero kulabanga. Tukutusa ku program Vubuka Kola. Bichi byewandetazo okumanya ku nkoko. Tulubadde mu bika bya nkoko leero mukulu atuyisiza mu bika by'enkoko. Nkakasa abadde amanyi n'atamanyi olina kyoyizeemu. Nga tuwumba. Olowooza omuntu ng'atandise okulunda. According to your experience, bichi byandyewaze nnyo naddala otandise okunda projects zino ez'enjawulo. Tugambye oyinza okubeera ng'otandiseza amagi, oyinza okuba otandiseza nnyama. Bichi what are avoidable mistakes zetukola zetwandibadde tu avoiding? Then tokolanga nsobi n'otambula n'oyingira buyingizi kiyumba kya nkoko nkiyita kiyumba naye nga tekiri suppose nayitibwa erina kuba nyumba ya nkoko ng'ambe ekiyumba ojja kuzimba fagala kati tokolanga nsobi n'oyingira ennyumba y'enkoko nga tewaliwo disinfectant ku mulyango nabagambye ekyo kirabanga ekitono mwezo zembaze ezo naye kisavinga at least 70% of the diseases ku faamu nti na buli ajja waba alinyemu obuwuka obusinga obungi bwayiseemu bufiiraawo ku entrance nti agenda okuyingira muli nga bufudde ate ne waba waliwo disinfectant bafaama balina omuze ogutwala dosage ey'okufuuwira mu kiyumba oba ey'okuwa enkoko okunywera mu mazzi disinfectant ne bagigobera ne batabula yeemu baba bakoze greatest mistake nti yalowooza nti ataddewo disinfectant naye nga tataddeewo w'obanga ogenda otabula disinfectant kigenderere wa we bagambira nti foot deep. Yes. Entabula yaye eriki kamwe example dexid ne norokirinsi gensinga nzo kozesa weewaawo ngenda nkyusanya naye gensinga onakola miru 5 mu lita 5 n'ebirala bitambulira mu miru zezimu. What will happen? Singo oyisaamu osobola okwongerako kye tuyita efficacy naye ate n'omala n'oyingira kye tuyita extravagance nti eddagala oba olyonoonye nti lyandikoze n'awalala ku nsonga zezimu naye nga ate lise nnyo azini kiringa okuleeta emundu omwana ayonoonye mu kifo ekyokuleeta omuggo n'oleeta mundu oba oyiseewo wookoma wadde obonereza ate oba oyiseewo wandikomye wekiri ekirala musawo tubadde tujja simanyi bwe kikoze kuffe bannamawulire naye tukozeseza bigere byokka wali eno these other parts of the body tetusobola kubeera nga omuntu asobola okuleeta endwadde zonna mu parent eno ya duropapasi breed oba muzino ez'amagi n'ennyama they are bit resistant as compared to ziri endala zonna nga zireyazi ne broiler zo ziri fragile era tolisangayo company nga biyinzika oba yugakiikinga ekkiriza omuntu yenna oyingira ku faamu eriko parent y'enkoko ezo tekikirizibwa era naffe parent zaffe yeziri ez'ennyama n'ezaleyazi lwakuba temuzirabye wano tebakkiririzaayo muntu yenna kusambayo ebigere lwaki zo tezigumira nnyo obulwadde nga zino naye zino osobola olinnyamu ebigere netukukkiriza oba netukufuuwirako jasa akato bino lower parts n'oyingira oba n'onaaba n'odisinfectinga n'emikono oba ogenda kwekwatakwata ku bintu ebiri omwo n'oyingira ne biggwa naye ziri olina okusooka n'ojjamu n'engoye zoze nazo n'ozireka wozireka n'onaaba bw'omala okunaaba ate n'oyambala eza faamu n'olyoka oziyingira tuyingira olwofa olina okunaaba mu kashawa n'olyoka oyingira okulaba ezo zenjogeddeko. Yes. Okay musawo, according to your experience okusinziira ebbanga lyomaze mu nkoko otulaze bulungi ibiki bye tuyinza okwekwata biki bye tuyinza okwewala okuziyiza naddala omuntu analunda enkoko nga tuwumbawumba tuli ku program Vubuka Kola era nga tumugamba nti tandika katikati. What is your last remark eri omuvubuka atanaba kutandika eri omuvubuka eri awo atenyoma eri omuvubuka ali mu kuzalawo enkoko kuba bazirunda okuva edda nga bazirabulabi ng'ekitalina makulu bigambo byo ki ebisembayo naddala nga tuggalawo? Nja mugamba nti yalwawo dda ate mu kulwawo okulwawo okukola nja muzaayo ku kali nti esente zitereke zirye zimansire zisaasaanye olwakwagala bakulabye oba njagala bandabe naye ojja kwejjusa mu bukulu lwaki wazisaasaanya esente ezo zonoona esente ezo zotereka ne zibulwa kye zikola esente ezo zotambula mu nsawo by the way nze osobola okujja wano n'olowooza nti ndi omu ku bakozi ba wano ng'atolowooza oyo mukozi n'olowooza nga mukozi bwe kiri lwakuba saagala kweraga lwaki
manyi nti we awo wakati mukweraga you turn to be extravagant nyonone sente zange kyetakiririzamu sikiriza mu kusaasanya sente sikiririza mu kusevinga sente okujjako ebintu ebiri kurusho kyengambye nti I believe in investing. Sente zo zisitule tandika n'enkoko niwe ziba 5 kuba the minimum number gye tutandikirako ffe ebeera 5. Yes. Ojja kulaba w'ekyenjawulo mu bulamu bwo wakati mu kuyiga ng'ogenda weeyongerako ojja kulaba nti kati ntandise na 5 ogenda weeyongerako nze natandika n'obukoko n'abagamba 1,200 naye kati ne wenjagala olunda omutwalo nsobola okugulunda because experience ogirina omanyi buli kimu ekyokukola ne parent yesobola okumpa enkoko egyo njirina wenjagala olundako maakyo ne wenjagala emitwalo 10 ameka sobola oziteekamu kyekyo. Tetuyinza kuba nga tusukawo wano obadde mulabi mulungi okuva gye twavudde ku programu ng'etandika muvubuka kola tugamba nti tandika katikati subscribing olabe ng'ofuna ebintu bingi ebyenjawulo. Emboozi y'omukulu Waiswa teyinza kubeera ng'eggwa wabula kyenzudde mu kyo ekirungi akolaganika naye era asemberekeka. What we shall do tujjanga kudda nga tufuna parts ez'enjawulo. Lwaki eno ngikoze bwe ntyo njagadde rero tulabe ku bika bya nkoko specifically bika bya nkoko nangeri kyoyinza okwavoidinga mu bulwadde era gwayagala okulunda biki yoyinza otandikirako. So next time tujja kwa tufuna ate obaolya party eziddako ng'atulaga ebintu ebyenjawulo according to his experience n'ebintu byabadde ng'ayitamu. Musawo Waiswa tweyanziza obudde ssebo webale nnyo webalidde ddala katukkirize nti omulundi omulala era ojja twaniriza njebaaniriza abawuliriza oba abalabi nsaba kubagamba y'akagambo kamu nti wakati mu kulunda enkoko ate temwerabira nti eriyo okufa wakati mu kufa eriyo okugenda mu ggulu oba mu geyeena so temufanga nga temulokose. Tumaze ku subscribinga ku Focus TV bingi